Kamiliyoni ayise ku Fangoni bonna ne baggalawo abamu babadde wabweru. Ebya Dr. Jose Chameleone ne Alien Skin bikutte wansi ne waggulu tebinaggwa. Ngenda kubeera nga mbikutandisa nga wenkutandisizza, ngenda kubeera nga nkutegeeza munnange ekiriwo essaawa zino esayidi eno. Chameleone ali sayidi eno, ngenda kubeera nga mbikulagako. Alien Skin tannazikiza munnange, ali mu kuwanda muliro mu katambi akabadde kafuuse ate ettabbo buli ku makya buli kiro omuliro munnange ate gweyongera. Byengenda okubeera nga nkutuusako Abba Makasi mutabani wa Chameleone ne Alpha beekoze ebintu wali kw'ossa ate Abba Makasi ne girlfriend we ngenda kubeera nga mbikutegeezakoko mu maaso awo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bampita Geminati sinza ku Geminati Yugi mu byonna kansuke munnange ate esayidi eno ndabyeko ko wali akatambi akabadde kagambibwa nti nno Chameleone abadde nga actually ng'ayiseeko ko ku Fangoni, naye yonna gye biggweredde mu katambi kano akabadde kafuuse wali ettabbo ku mukutu ogwa TikTok. Actually kasooke tutandike tusooke tulabe. Gwe ndabye ka vidiyo kano Chameleone ng'ayita ku Fangoni naye nga mwatidde nnyo, empologoma nga mwagitidde nnyo, luno lunaggwa. Chameleone ayise ku Fangoni bonna ne baggalawo abamu babadde wabweru bonna ne baggalawo ate ne bayingira munda. Kyokka kyewunyisa mu mmotoka abaddemu nga mwatidde nnyo. Ku sayidi y'emu Alien Skin naye munnange byabadde awandula esayidi eno bannange, engeri gy'abadde agoyingamu ate crazy n'ebigambo bye agambye wali n'agamba nti nno ali mu kusetinga munnange ati alubamu gy'ayogedde nno tayito z'abadde ng'ayogera awo amannya actually ze nnyimba za Chameleone ezimu esayidi eno bannange, yonna gye biggweredde. Katusooke tulabe embeera nga bw'ebadde mu katambi. Guno mulembe ngeno okakasiza ddala ba Anilule bali bennyini gyabaddala oba twali tubalimba oba mpaka mulavayo ne mugamba nti si oyo yabadde wakabi waffe asembayo ne babangayo ne wakabi wamwe asembayo koffe kweyeko tugenda okakasiza tetwali ba Anilule ebyaddala. Ate na alubamu yange gyengenda okutaba gitakayiridde kuliko Mama Neya, kuliko Kipepeo yabasobola okukola posta atalikokola ki, kuliko wakabi, kuliko valuvalu. Ku sayidi y'emu ino na bino nabyo nno bibadde wali bitambula ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Bw'atannategeera kiriwo, Palasa agambye nti ye obuyayo bwe yabuyigira mu Amerika. Amazima aguze baati woba ozimanyi zina abavuka ze batera okukwata nnyingi, naye sinnaba kutegeera zigenda kukola kiŋŋanze. Kyokka ne Alien Skin abuuzizza n'agamba Rio Island ebeera mu kitundu ki? Kati wano we tugenze ejjo nabagambyeko ne mbagamba amazima matuufu, nsaba n'obwewombefu bonna wallahi music industry ereme kugwamu ntata. Kyensaba simanyi. Kyokka ne Wizo Manizo agambye alindiridde abantu abajja ewuwe simanyi. Kakati luno olutalo lugenda kuggwera wa? Kubanga Fangoni Forest versus Mayanja family lugenda kuggwa lutya. Mbasaba n'obwewombefu bonna baganda bange olutalo luno tusobodumaliriza nga terutuyuzizzaamu nga ffe abali music industry, kubanga gye byeyongera okugenda waggulu wallahi tugenda kulengerako awangula n'alina okuluuzinga simanyi neekuteko bbaako kuba kati kyendi mu kulaba ebintu byeyongedde okambuwala. Byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso ku Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate ne Alien Skin. Oh my god, yonna gye binaggwera munnange tetumanyi na kumanya, naye wali Dr. Jose Chameleone avuddeyo ku wali ndabyeko ko akatambi akabadde kafuuse ettabbu abadde ku stage wali ng'ali mu kkubamu ku wali amavuko nga bwogezako okulaba mu katambi awo. To cover them, bombo card. Take out the tongue. Abuba just stand down in one eye, To cover them, bombo card.
yoyo nno munnanga ate Dr. Jose Chameleon. Nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo munnanga ate eside eyo. Kankwongereyo ku wali mutabani we Abba Makasi kw'ossa ne Alpha. Alpha munnange abadde ali mu kwogeza abamu obw'amawali. Munnange omubiri yenna ng'ageze, oh my god, abadde yeeyagala wali mu challenge nno ku luyimba lwa Abba Makasi nga bwogezako kulaba embeera nga bw'ebadde mu katambi. Ku side yemu Abba Makasi era avuddeyoko ne girlfriend we babadde just ku challenge awo. Oh my god, yonna gye biggweredde, just babadde bagoyingamuko crazy mu katambi munnange eside. Naye nno bwenti munnange ate bwenkoze kakasa nti no subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo n'ebirala.